ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokoma nono badyawo naleta Hello. Nyabo ndi kushero ndagirira. Oli kushero wano kati jangu wane n'olw'ekikubo ky'ettaka wano ekiddako wano munda. Kushero oli kushero wennyini kati banga kirire eno wansi. Nze ndo ekikubo ky'ettaka wennyini wenyimiridde. Mbenga ava kushero. Ojja obenga je. Kule wali toto shero then nzigale nzikirira. Obadde okiridde nga jeno kakungu memorial. Hello. Wa Kibuli wendi ndaba Kibuli kowa primary. Ogenze ku shero kitobanga ate ogenze ku yeri wansi ngadde kabalagala. Nedda mukwana. Oli wano jangu. Kulabye ko limotoka ya black jangu nze nyambadde top ya yellow. Top ya yellow nkulabye olina akakaaya. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokoma nono. Banaye ne bwe mulaba tetukuba masimu twasooka ne tujja eno dda ne tuketta ne tugwa bukava ne tuketta omugole ne tukukuta ne tumwogerako kubanga twakimanya nti alina otuwendagirira ajja kuba close naye ku lunaku olwaleero. So ne mulala tetukuba simu tetukola ki forede tukola ki tumanyi era tigika soko bateerewaawo bu vidiyo obwo bawulabe lwe twajja wano okukola enkesi bwe twajja wano okukuta nga tuketta tube bamutulengeza oyo kati tetukuba simu ewaka we tulaga tumanyiwo bulungi nnyo ne we tulina opaakinga nabikitigi balageeko. Green erina white wendaba omukyala mami wange ali mubyogera nga mwogera ku ki? Tetumubulira direct nti bawo yakikoze ba anytime ngenda kubeera surprised by anything. Naye tumugamba nti wala naigundi namiro byakola totuswaza gwe. Kati ate lwaki mugamba ebyo? Anti kulule nga tumubuuza. In case nawe ne bakusurprise nawe twali ka video nga tukalaba akeyo surprise. Nagamba mbuze ngamba mayinazaala. Mbuya teba nazaala agamba manyazi ya kinkoledde ne mugamba you for real naye muntu gwe nagamba anyway ngamba happy wange nete mubimugamba temubyogera nako nti ndo happy mbuza nti right yakamuweereza sente ayinza kutakisubira nti yakikoze kuba mwami yamwerezayo kasente yakamuweereza kati sente aletali kati mwete muddamu nabyogerako ebya surprise wadde zandabe ennaku zengeri gye ntukukutana akasimu temulaga mbeera yonna tukikole amanyi bwe kibeera ddala surprise kinyuma
akuba nti ow'olubuto mba saagala mukanga yadde n'akatono era mukwata mpola kale kati fe tulabyewo era lwe tunajja nkukubira kimu nti tusimbula bwe twajja wano okukuta nga tuketta tube bamutulengeza kati ono omwana bamumanyi tugenda munona luvannyuma bebi ngenda kunona sikyo kamale kugulira wali ekyokulya nkunone sikyo kale sigala wano naye nga mwekyo muba mumanya tutuuse mu kitundu balamusiza bannyabo nga tusekerera baayo katukunone bebi katumaye kugulya ice cream wano tujje kale abayimba leero tebaliiko munnange yatutumye endooza teyabaagadde ku package teyabataddeko mujebaleko ani ali ebweru mukama I know. I'm careful. Trisha, I'm careful. Wakeke ziwe kwake mwa kamera. Birthday. Ogambye munonya sente fe tuzijaja. Era. Sibeta no nyabo. Bulungi. Kale nyabo. Mujebaleko. Mujebaleko. Karibu nganze sigenda yingira. Gwani goyingiza go wategedde. Omugenye na konkona muyingiza muyingizi. Ngena tula wano kabalaza. Abana abakyala. Eradde nyabo. Bulungi nyabo, sibeta no nyabo. Eradde nyabo. Bulungi nyabo, sibeta no nyabo. Eradde nyabo. Bulungi nyabo, sibeta no nyabo. Mujebaleko. Kale. Tubadde tubakyaliddeko. Nyabo. Ye. Waloge tubadde tusaba obbuuzaako. Wanje? Mami ngaseka. Mami eka mtegedde. Bonna baweddeyo abatubuuzaako. Bayite n'abalala abatanatubuuzaako batubuuzeeko. Mwaba abajja. Mwaba abajja mwe tujja okulaba. Mubayite. Mubayite. Leero bana abaana bakola ebyaboloozi otegeera. Sabitegedde. Wanje? Sabitegedde. Tobitegedde. Osoleta nyawo. Nabitegeera butegeezi. Naye golowooza ani gwe tuzza okukyalirako? Kale bwe ndabye kale waliwo omuwala wange yasoma ebyamawulire n'endowooza oba amawulire. Kale. Walaikum salaam. Bulungi oli otya? Gwe nkyalidde mulabi. Walaikum salaam. Ajje tutuuleko wano eno mubuuzeeko.
ka katonda nakikambwe wanje atidde nti abasanyukibe naye maama okankana nokankana kiki ekikankana ozaalira how are you? I'm okay, how are you? Yeah. Gwani? Nambio Haurah mayinja. Tetubuze. Yono gwe tunoonya Haurah. Obadde webaseemu. Gyofunidde abagenyi abatakola appointment. Kale nenga otusanyukidde. Abadde mutulo. Obadde mutulo. Bannange yenze shifa. Omanyiko birungi bibi. Birungi. Nali ngozeeko ku TV yemu ne radio yemu nga nkulaba bulabi just. Ngondabayo. Nga tetwebuuzaako. Nga nkulaba bulabi oli mu department endala. Nga naawe oli mu ndala. Okay, munnange bantumye okukolera surprise. Kati ate gwe engeri gy'omumanyi sigenda kwetolooza nnyo. Mashallah. Surprise. Ozaani? Mama. Tufudde. Ate okumanya sitera kubbirako naye gwe kankubbireko. Omuntu oyo si mami tagwa mu basista agwawo mu balala waawo. Mu balala awo. Ampa chance mmeka. Chance bane tumwe chance mmeka tugabeemu. Tukuwaddeemu chance. Mnange bajja kugamba ati shifeera mukazi munamu fevalinga. Ngena kuwa chance emu. Kale bbiri. Soko tandike n'esooka ndabo bankuweddako. Esooka ngena gigatta. Surprise. Sio sister. Sophie oba basista bange oba mami wange. Mami azaala bba wange. Nazaala. Chance katumuweemu. Katugende n'emu. Tukube essimu. Eyo ebaddemu. Omanyi mu chance emu ayogereddemu abantu ba mirundi ebiri. Ogambye ko bagadde. Haurah mugezi agazeemu nazaala ne basista. Eyokubiri. Annange oba surprise eyokubiri nga yanga atalina ssente. But let me go with it. My hubby. Your hubby. Bamuyitaani. Omwami mulongo. Mwami mulongo. Your hubby. Kato Hassan. Naye engeri gye yagambye nti talinamu ku ssente kati you don't expect him to do this. Naye just ogayika omugatteko. Simanyi. Omanyi nze bane abantuma oluusi nabo mba sibamanyi. Ne be bantumako nga sibamanyi naye nnyina essimu kasita. Katukube essimu tulabe. Mami wammwe agambye bano abaana bategeka ebintu byabwe nga sibi. Nange. Nange. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam sebo. Yetamenya. Bulungi sebo sibeta nno sebo. Hello. Bulungi sebo sibeta nno sebo. Hello. Yes, ompulira sebo Hello. 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 Tatuwulira. Naye nga wulidde eddoboozi. Lyani eryo eddoboozi? Hubby. Yo hubby. Hubby wange. Omubwati. Okay. Katuddemu tukube. Hello. 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 Gyebaleko ssebo. Naye gyebaleko nnyo. Kale ssebo. Nze mpitibwa Shifa Hope. Nkola surprises ku Baba TV. Nyina omukyala wano gwendi naye ayitibwa Haurah.
Angambye wanje Haurah mayinja. Angambye nti omuntu gwasuubira omukolerayo surprise asuubira basista be oba nazaala we yandisuubidde habi we ali e Djibouti naye abadde amugamba talina bulungi ssente naye kamuteekeko kale kuba ateebye kati ani ono kuba ate nange ngenza okkuba essimu nga ndaba essimu gye nnina nnyina eno wanendaze nti omuntu ali Djibouti. Amakatu Hassan. Gwangambye nange lwaki okimukoledde? Lwaki oyagadde okikola bw'otyo omusiime? Mukyala mulungi, mukyala mukakamu, mukyala mugumiikiriza. So ebintu ebitonotono ebyo mbalina byemukolera bibana ebimuwa essanyu. Salamu alaikum. Anai neyanza nnyo lwakuba mbadde neebase nga sirina kyensuubira. Barakallahu fiikum. Wefula nnyo obuzibu. Walayi mbadde sikisuubira. Neyanza nnyo. Sondo naye kati ali mukuba ddala. Era soon. Neyanzizza nnyo wallahi. Wajje Mukama akuddizeewo. Siyinza kwolesa essanyu lye nnina saa zino naye neyanza nnyo. Oyinza okujja Djibouti sekyo? Mbadde sitegedde nga sirina kumanya wanga toyina ssente. Nembivaako nembyerabira. Nabivaako nga mmanyi toyina ssente. Wanaye barakallahu fiikum. Then ojja kubaza ne Sophie y'omu ku bakolera fitina. Eseera nakyo obadde siteerye bubi. Sophie ate mmwe mugenze mukukuta wamma banene ababadde bakukuta bakukuse ne bansukkako bakukuse ne bayita ebandikoyo kumbe bakukuta. Tamutegeera bulungi. Dale neyanzizza nnyo neyanzeege. Nani omulala? Ekitegeeza neebaze Madam Shifra okumanya akukuta twajja naawe waka lwali lwakumeka twajja dda ne tuketta ne tukuketta ne tuyitawo misinde tabalaba twakuketta dda guno tukomyewo gwakubiri golayeko nga tukuba essimu oba batulagirire tuzze straight. Annayi nsanyusa obbalaba. Ennyumba Annange. Barakallahu fiikum. Ndio so ate ekiro kubanga actually nabo bebaze kubanga batambudde mu embeera ya corona. Twali tunyakikolera waluzira. Twali tunyakikolera luzira. Era sibasuubira. Anda n'ennaku ziweddeyo. Nga wanga toyina ssente. Nanaatera okuzaala. Kumbe surprise. Tebazoogera naye nammwe munankubye omutima olumu. Mwogerengako musuneeko osimira ku bwanno. Naye nga Sophie tewamugambako.
Sophie namulayiza ne mugamba Sophie tomugamba. Ate nekira nayagadde nnyo musange munju kuba leero asibye ali very weak ngera womulabya yenanga yawulira mulafu nenga leero asibye weak ate tumwagala afulume no kubalaba. Bannange wallahi thanks so much. Thanks so much. Simanyi nakumanya right ndi muko. Wanji. Annange. Waliwo yaŋŋamba shifanze ndabye tubadde awo nga tukebera ebintu ayagala shopping. Oli smart mama. Abadde nga akulabanga ku Oli okay mama. Abadde nga akulabanga ku TV naye nga tamanyi nti olituukako n'ewakaawo. Osobola okumutegeera. Osobola okumutegeera. Tebaatubuuliddeko yadde. Surprise. Surprise tebazoogeza kubalaba. Bambi nga tweyanziza ne tweyanziza. Baagala obogeza ebibi bitya. Olulala bannange. Ulira mami asose gabana abaana bakola ebintu byabwe tebaŋŋamba. Ate mama nkwagadde. Ate mami yakugambye eddambo essanyu mami akole ki wamma? Ayimbe yakayimba, musindikire yakayimba amwebaze. Nze musindikira Dduwa Barakalla afikum Barakalla. Nnyo yebalire ddala bannange tweyanziza tweyanzeege kuba naffe baani ababeera ku kino. Amina. Shifa naye weebale kujja. Watwalete tuweereza nayo ku. Mwete temusuubira. Twete tukusuubira. Mugamba naye nninza oba disappointing. Tugamba ujja tukula ntugamba ona mukyalo asobola okujja wano ewaffe wano. Bannaye kumbe naawe. Wano okumpi wano nga tugenda yiri Masindi aluwawa. Tukulabanga tukulabanga mu program zonna. Yimba tukulabanga tuyiwe mwaka yimba awo. Kampeeza buweereza kayimba naye. Kayimba kasinga okwagala. Ndaba mami naye ali tiimu kayimbe. Kayimba jasingira kamuweereza buweereza naye saakawu. Gwe kagire bano bajja kuyamba. Naye namuweereza akayimba ka Chosen Becky. Tokyuka. Mukwano tokyuka. Ako muweereze. Yana muweereza obuyimba busatu. Akayimba ka Chosen Becky tokyuka. N'akayimba ka Nina Rose. Nja muteeka ku billboard. Akakipande. Mubumanye. Tutandike ne kaliwa. Tokyuka Okay, 1, 2, 3 go. Mutima nguba guluma esawa bulire kona Ntebubula kusaba bambi tokyuka. Oyinza okuzita bambi tokyuka Kibadde kiruba. Ako nkamuweereza. Mugambye musaba takyuka. Abeere bw'atyo nange sijja kyuka. Okay, ate billboard tumuwanike ku kipande waggulu. Njagala kussa ku billboard kipande. Ntimberi nnyo wonna nkulange. Njagala kussa ku billboard kipande. Ntimberi nnyo wonna nkulange. Onsanyusa nnyo ku ssimu when your time when you call. Onyimbisa nnyo n'obuyimba bw'otalina empawali. This love for you yanchamula ne mmanya nti osobola. Mukwano go eno love yo kunonya every minute njagala kusa ku billboard kipande. Hassan mulongo kusa ku billboard kipande. Timberi nyalo wana kulange njagala kusa ku billboard kipande.
obadde omuwayo akalala akalala kemwereza aba akayimba simumanyi bulungi aka running to you oluzungu twalunafuya bakayimba n'oyo ati running to you I'll be right beside you like a wall of Jericho. They don't know they don't know what's going on. Mona Giso, my baby boo. I'll be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be ready to you, ready to you. I'll be ready to you, ready to you. In anything that you do. Hey, thank you so much. Nange kankaweereza abaana ba TikTok awo abakijanjawaza ne munkolamu bu challenge ne mugamba Shifa gwe waffe banange mbagala nnyo akayimba kano kabanyumire. Naye bazikeeke n'abamalayo mwenna naye nandyagadde buli omu afuneyo ko keeke. Waliwo abange Shifa katukuwerekerengako ewabedde disappointment keeke ne batugamba tuzizzeeyo tuziryenga naawe. Mwekcheza mugenda sabiriranga bibe bibi mulye keeke birungi byerere. Mami yakasoka keeke akalese. Mami obuyimba omwana abuyimbye. Okay. Semakula jango tuyambeko ku birabo. Omugole bagenda soka bamwambaze dress jagendo salira mu keeki ye. Yes, ebintu byaffe tugeka tubikole in a simple way nenga tubikoze naye banange ba sister bo bakwagala. Ne bakukuta ebimu ne tugenza tubijja makuba eyo gye babikwese okumacha nenyiga nga ne abakukuta tebanfaako buli gwe ngamba kachike bakozeeyo awo akola benga bakukuse nnyo tutera otambula naye naye buli every shopping nga tugenda ffenna naye leero mugambye tugenda ffenna neneetegeka nenyamba nemugamba nze okwetegeka agambye beera awo nzija nga leero tondeka nangamba beera awo I'm coming baddewo n'alwayo era wazza asanze siri mu muddu asanze neebase ng'oli munyiivu nemugamba kati okulwayo kwonna kwaki naga andese ne kasoda kakano ogira onywako naye bane bangira akamessage Shifa otuuka ssaawa mmeka lwe nakukuta nenzija ne mulaba nankubira akasimu ngane Shifa najja ku surprise ya sister wange omanyi ncha musokulabako ne sikuwandiisa ndagaano nemuga baby nyina ne benkolera nga tebakoze endagaano tebandabye nako nja kujja nkuwadde lwa Saturday naye nga bambi akwagala nnyo banayi nange mwagala nnyo neyongedde obbagala nti bandyagadde kibe kinene nnyo singa wano tuzze nga twateesa dda we tulina parkinga buli kimu badde eno babuuza mmwe muli ku kimu mbuulire nammwe nanga mama kuddayo bweru anti abayagenda n'akomawo nemugambira bye tuliko naye sikati era tamanyi fe nga tukukutira eri manju essimu eza keeki azikubira eri buli kimu tukikubira eri kati mu mutwale ayambale dress ajje tumwanjulire ebirabo bye kaiteo tata jangu oyitewo oyingire baby obadde oŋŋamba ki jangu ombuulire obadde onkuba akaama tata amachali tatani kale sebo ye mjebaleko you're going to spray when it's time for the cake kankuba akaama wanje tata amaze tata ama aliwa motoka motoka ki baby ali mukunga tata ama ali mu motoka yekwese
Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkira ng'essanyu. Kale tugenda kufuna ebirabo byaffe. Kong's mama to Kong's mom to be from hubby. Yes. Abamu kuba ku bifaananyi dusso. Tulinze ebirabo. Annange ebirabo. Kati tuba tumpeddemu. Wowe. Twalinga eyo nga tetwagala okole shopping. Ne bakweza ssente za shopping. Ojjeyo ebirowoozo. Annange. Abati nani atimpadde. Annange. Kino from ekitaliiko linnya from hubby. Hubby, barakallahu fikum. Ng'oteeka wali. Banaye. Okay. Ebirabo nga binaatutta. Annange, barakallahu fikum. Ng'oteeka wali. Sikati wano wabeewo amukwatirako ebiwedde. Okay. Baby koyebaka. Mama, mashallah. Baby girl, omanyi bwanyumirwa mu bupinki? Tugenda kunyuma. Yes, nga kali small like this. Kanyumira kuba olaba gye mwava. Olaba gye twava nga twambala obuntu bwe buti. Tawero ya baby. Barakallahu fikum bayi. Fikum barakallahu. Hubby ayagadde nti omanye nti mukirimu mwenna. Bana era kamusabire gyali. Baby bag. Kwata. Wow. Kama eyo baby bag. Eno yako. Annaye neyanziza nnyo. Bana ebino ebirawo gwo byetisse. Wipes, pegs. Manange. Alhamdulillah kuba tetunaba nabigula. Mbadde nabigula. Mbadde tugenda biddamu. Musandoze. Manange. Aya. Barakallahu fikum manange. Anange motoka ki? Shower Benson. Nze nange mbadde mbayi. Nange. Bweti yebwe eri omulembe guno. Baby anaabira mu mmotoka. Maya akwata onkwatireko. Genda akulakulamu nga yevuga. Annaye. Tusiimye. Yandiwulidde ennaku nga mumubuzaabuza. Annaye barakallahu fikum gwe batumye atuusizza obubaka nsiimye nnyo. Amiina. N'ababadde bakukuta nammwe ndi kibakola. Nammwe ndi kibakola. Nange hubby wange simanyi kyakusasula naye akayimba kensoose okukuweereza keeko. Akatokyusa. Tokyusa. Aka chosen back. Sina kono wakataddeko awo n'okayimba bulungi ng'okawulira. Nange sikayina muneno naye nkaagala bwagazi. Tewali akalina. Akayimba ka chosen back. Nange akakayimba kemwereza kokka kokka. Naye kamusabire naye gyali abeere bulungi. Omanyi omuntu ayinza okukolera ekirungi naye nga gyali naye tali bulungi. Naye nsaba Mukama Katonda amusaasire abeere naye ng'ali bulungi. Nganze bwakinkoledde nange mupromisinga I will never change. Kyemupromisinga naye neyanziza nnyo byonna. Yeebale Mukama Katonda wajja amuddizeewo. Nammwe abazze bambi neyanziza nnyo kuba mbadde sikisuubira ssaawa zino. Kuba bambi mubeeramu omuntu byagamba nti tagenda sobola ng'otegeera omuntu wo. Namugamba ye yambuuza what's your view about a surprise baby shower. Namugamba I would like naye
simanyi nangamba ate nze sirina ssente ye yanneesooka namugamba which is okay tewali buzibu waba tewali ssente I can understand kuba yali yakampereza ssente za shopping. Yes. I had to chill, I had to settle. Nengamba waayo ekyo kankiveeko kiyise sisobola kikuuma ku mutwe wansonga era byankoledde bingi. I had to chill nenkivaako nga sisoya kintu nekya. Naye olaba obeera omukyala atali kino kikuyigiriza omuntu obugumiikiriza. Olaba bw'otaba mugumiikiriza n'onyiiga n'oyomba n'ogamba naye bannange nze nange mbyagala n'oyogera mu ngeri etali nnungi. Obugumiikiriza kirungi. Patience pays. Nina okugumiikiriza munnange lwa nsonga eriyo ate atakifuna ate eriyo ate atalina nze kyendi oba atalina kyennina naye ekitono kyabampadde kyennina okugenda nakyo. Waba ngambye sirina mubeerako nnyo kuba ayina akuwanga tomaze namugamba ampanga sirina njiyiza era bwe yaŋŋamba sirina ssente but we shall see next time. Nengamba era namugamba kimu insha Allah let me pray for you that you get money. Nangamba okay nakitaate tuddanga mukyogerako era ekyo nali ngenda gamba ono Sophie era mukukute nnyo namugambye Sophie naye saagala semba nakyo tugende neekubisa ekifaananyi tugende neekubisa ekifaananyi kya shawa bannange bapostinga namugamba nange bapostinga nange njagala kwekubisa kifaananyi kya baby shower oyagala nze abaasemba koyo omanyi ngenda kugulira ka flower kugulire ne dress ono nangamba gwe beera awo kumakya in fact bye bimu byannimbidde nako nangamba beera awo ndeeta dress n'akamuli nanga ate bantuuzizaawo nenga waye kaninde dress n'akamuli tugende tukole ki naye ku byabwe obimanyi byakupostinga bintu byakupostingako ku social media simanyi nti something big is coming era nagumiikiriza kuba nono naye wannimbidde okuntuusa waneeno senga namusimwa dda naagenda kutuuka n'ekyange mugambe naye nawe obudde buyise tubiveeko naye nga ate omutima guŋŋamba nange omutimbagano okuleka without even any pic for your baby shower badde bamanyi yo pregnant without any pic era namugaye genda ogule dress oguleyo ne keeki oguleyo ne flower y'okumutwe koye kaali tugende wali mu studio era byebimu ku byannimbidde ande saawo mu lujja nga mu sunbathing ande saawo nga ndi ku sunbathing nga nangamba beera awo mpozi eki kiteeteeyi kamuli tugende wali mu studio n'abiddanamu bulungi nensigala awo naye nga sisuubira lwa nsonga my hubby bw'aba ngambye ekintu sikiddamu ate era takiddamu sikibeerako waŋŋamba nti ngenda kuwa mba mmanyi agenda kumpa waŋŋamba nti sigenda kuwa mba mmanyi talina waŋŋamba nti wait insha Allah ngenda kufunira era mbeera ku waiting list nga mmanyi nti agenda kukola ki kumpa naye yaŋŋambirawo I don't have money nemugamba it's okay don't force anything don't be on a pressure nti olwokuba baby shower biki nanga naye ate mmwe kati emyaka gyammwe oba obyagala nemugamba kati ate woba tolina tukikolere ki tubeere ku ekyo nangamba anyway next time I will make it for you but for now I don't have nemugamba it's okay kasita onkoledde kyenjagala kyenali nga nsinga okwagala shopping nga waweereza sente mugamba shopping is the most thing I want neneetegeka nengenda for shopping naye nga shawa yo kasanga nti talina nenkola ki nenkireka era mbadde sikisuubira ne bensooso teeba tebalina buzibu bakukuse bonna era byebyo era bakukuse bonna bensooso teeba otuuka wayinza okunzita omukwano kirwadde kiruma waliwo omuntu gw'olaba enjuba neweeyako okufa nga neweyawumunya ale omuyeka
ogenda n'olaba ogenda n'olaba talamulezi siba zetala nga newezeeyisa tebikuyigula ng'omanya olina omwana omama yamanyi byone byange sikitaya buli leero nze mbeereyo omutima guba guluma esanga buli wekona olasekatewuula kusaba bambi tokyuka wakyuka oyinza okunzita tokyuka bambi tokyuka wakyuka oyinza okunzita tokyuka unawamwina kuba mulaba munsi yange sikulavu jandagoli sangatangadde kakakuyina gwe byakola tonenya kubikuta kaba kuyita okwekoza ibalavu yange kavali muyongeza tekamalako tumbula license zonolina nze manyi nina omwana omama yamanyi byone byange sikyetaya kusaba bambi tokyuka tokyuka bambi tokyuka tokyuka ondi munye mutwe wangumye baby womba kupita wamaknal baby I wanna be with you I'm glad buli lele yonsembele no mutima kuba guluma nesayo buli wechu alusekona dubita kusaba bambi tokyuka tokyuka zamanyi nina omwana omama yamanyi byone byange sikyetaya Okay. Mwami Hassan obubaka abufunye nnyo nti munnange tokyuka omanya yule nasinze okukwata eri Hassan. ye mwami mulongo Bwe lwali osinga omuyita habi Okay, kati oba ovudde ku habi ng'omuyita erinnya lye eriri eddala lennyini kato kale Okay, tweyanziza ssebo munnange nti abaami abamu abeera awo n'agamba oba byakwemoola oba tebyetaagisa munnange bino bye twagala bino byennyini by'olabanga ebyokwemoola abakyala ffe tukola ki tubyagala binyumira ddala binyuma naye nga bambi tweyanziza basisita mune mwebale ono namusanga ali ku pressure ne tumuyisaawo ne tumuga kati gwe viiramu wali odde oyambuke nga mukukuta nangamba Shifa nalabye gundi yaswadde mu sheemu oba sisita wange mugambeko nangamba tetwagirabye naye ffenna eya rechonamiro waliwo namusanga yangamba mwakava ogiraba nanga omukazi yaswaza naye kansabe naye namwe bensosoteeba temunswaza mubadde be bamu nga mukukuta mwegasse ne mulongo ne mukukuta mwena mbogedde naye nga mikwano tweyanziza omulungi atulaba ku Baba TV buli lwa Sande ziba ssaawa 9 amannya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo kula surprise mnange tugenda nkyalira abagalwa abaffe ne tubasiima kati mnange omwami yagambye mnange kyonna kyonna kyoyitamu the pain you're going through byonna ali naawe you're not alone yensonga lwa surprise eno ate nakwebaza webale mwagala kubanga akimanyi nti omwagala nnyo nange mwagala nnyo nange mwagala nnyo kale mukwano habi naffe katumusabire gyali bitambule bulungi gye tutali mune tulina muteeka mu ssaala ye mikwano kati n'olwekyo ndoza tusale keeki yaffe mugikubya bulungi ebifaananyi tubale kuva ku mmeka ku 5
nakali kakume mukwano 5 nya 3 2 1 0. Okay. Up. Haurah sister, nkwagaliza birungi byerere byonna nkusabira Mukama Katonda akusaasire akuteremu obwangu osimuluke bulungi n'ekirala yagalanga nnyo omwami wo nnyo musooso waze mu buli nsonga yonna musooso waze naddala omwami ategeera musooso waze kuba kino kyakkoledde naffe tubale tetukisuubira si bonna nti basobola okikkolera naffe tumwagala nnyo muntu mulungi tukolagana nnyo naye tumwagala nnyo nze kyenyinza omugamba kintu kimu omwami wo abanga amugenyi kitasobodde mukolera kintu just abeere patient tamanya what next kubanga waliwo extent yatuuse nga aluzinze hope oba kitegeera naye ng'ate tamanyi kikigenda mu maaso kyenyaga okugamba gwe just be patient in everything tomanya kikyaba bakutegekedde tomanya kikyaba oba akwagaza na kinene okusinga ate gwe kyoba oyagadde oba okitegeera then nze abantu benjagala okwebaza bambi abadde mu group aba contribute nze banaye mwami waswa mulongo waswa mulongo waswa Dr. Sebo contribution yo yes tukwagala nnyo webale kubeera mu kintu kino Hanani banaye mukalazi Hanani webale kubeera mu kintu kino n'abalala batuwadde wishes zonna mwebale naye nga nsoosowaza nnyo Hanani ne mulongo waswa bannange mwebale ababadde mu group eyo mwenna mbatumira tutumirako ne bazadde baffe abalungi banaye anko banaye anko Juuko gwe tomanyi kyoli gye tuli kubanga oleebukanya ne maama Tuusu ono anko yasinze mu kintu kino Ngenda kwebazaani ntandikira kwani ntandikira ku mami wa habi wange omu bwati kuba akazinda nadde nsoose kateeka ku ggwe ne basista mami wa habi wange basoose ne surprisinga kaawe mabega kaawo nengamba osanga wentuuse waneeno kweno surprise nenga osanga yankwese nengamba owaayi naye alhamdulillah nawe byokoze bingi nnyo bambi nsiima gwansinga nebaza ne bakadde bange nebaza ne sister wange bambi sister Haurah bambi naye mwebaza nebaza Sophie mukukuse then ne sister Sherry then ne Maya mbebaza bannaye mu kintu kino mwabasinga habi wange okusembyayo kabadde kakodyo nze wekyoyogera kyonna kyengenderako n'oŋŋamba nti leero togenda nsigalawo mbeerawo wadde oli wala watya naye nga waŋŋambye nti togenda nobaako gy'olaga era nsigalawo nga siina gye nkoze eki gye ndaze I will always be patient nga ndi naawe paka neyanziza byonna byonkolera ne byokyankolera kuba kati zino surprise sikyabitegeera abantu bankweka bikweke tutumirako bamami baffe wano wetuli mami ne daddi mwebale nnyo mwebalire ddala kutubeererawo mu buli mbeera yonna nange bonna mbatumira both families eya habi wange neyange family yange eyekabwa naye mbaagala nnyo Mr. Kram, Mr. Hani, Sister Shida, Sister Sai, Brother Yusufu, Mami Nalongo bannange kwebaza byonna Saalongo bannange mbatumira omulala gwe sitasobola kujjamu wadde yankweka naye at least yandinsindikidde ka message at least yandibupostinzengayo nti abatamanyi mbagambirangako wanene Hope Shifa olaba wentebe ebifuna enswala olaba we bagamba okuzaayo keeki yange nga nagyezadda byebyo sirina bigambo bimpeddeko ge mazima
twebaza nnyo mami Naalongo mukulu munnange ne Ssaalongo okutuzaalira mulongo tukwebazizza nnyo ssebo weebale nnyo weebalire ddala barakallahu firukum toli wano kumpi oli bunaayira naye n'osalawo okutuwa ebirungi byonna n'osalawo okubudaabuda omwana waffe naffe n'otubudaabuda weebale nnyo ssebo weebalire ddala Allah akusasula ekyosinga okwagala Allah akuwa obulamu Allah akuwa amaanyi okomewo tusinkane ffenna nga tuli balamu katusabe byonna nono Allah tusaba musumulule bulungi barakallahu firukum barakallah. Okay, balete sowaani ya keke bannange. Ani Sophie gwe atandise ekintu kyangu kati okukutenga nkulaba. Abambuuza. Shebeerayo ssaawa mmeka? Koze ebeerayo lwakusatu olwo nina ennaku ze nakwata eza middi enkadde. Ezeeri enkadde. Ne mbagamba lwakusatu lwakutaano. Ne bambuuza ate repeat ne mbagamba bavula mumanyi ngenda genda ku page wase kyo ngenda genda ku gundi kuki ku gundi yeri middi enkadde nkoleki nkebere naye simanyi repeat. Kati recently nze likinga gundi zonna engeri namawulire nga obamanyi na likinga media pages zonna kati nga bandeetera ka notification ko akanamiiro ngamba showing tosubwa showing every Sunday 3 p.m. Baba TV kati kwe short screening era n'emperezo ne mugamba ali ku Baba Sunday sawa 9 kumbe simanyi mulagirira agamba nze ayagala kusindikira nze mama nange ndi kibakola abantu balina art kale Trisha balina kuwa keko savinga abaana kale amagolesa abantu atulese amagwa osinga mugole yasooka alyeko then tuwa abaana sooka olyeko bismillah Trisha kwako abaana ba baby n'abakulu bawe mami oli nayo muwe nebaza mwenna mukwana abateekamu effort okwewunyisa abantu okubasanyusa okubasiima kyonna mu buli omu mu busobozi bwe bambi tweyanzizza mwebale nnyo ate abanfollowinga thank you so much bafaani bange mwenna mbaagala nnyo mwebale nnyo nga sisosodde obondabira wa obondabira Masaka obondabira Ggulu ondabira waliwo ab'Ekyankwanze eyo batera okunkubirako ne baŋŋaashifa tukulaba waliwo ab'Entuŋŋamo bannange kati ate bwe ŋŋendako n'ab'ebweru gwe buli wamu aluwa waliwo abali e Masindi bannange simanyi na kumanya ab'ebusoga mwenna mbabuuzaako mikwano era nga mbatumidde buli omu nsaba Mukama atukuume bulungi nnyo tubeerewo nga tuli health ate nga tuli happy mikwano. Thank you so much mikwano siibula abatulaba ku Baba TV mana mwongero wagira Hope Shifa temujjango okwo kasita obanga oteba birungi ngera tebe birungi oteba birungi biba binyuma naye batujjewo ebyokuteeba oba okugamba teeba era kyetaagisa it's well necessary by the way kubanga oba olina okutwaliriza obudde ogambe nti ono yakinkoledde oba ono si yakinkoledde nkitegeera naye neeyanziza nnyo neeyanziza yonna gy'ovudde ojje wano kulange bambi neeyanziza ne mulongo bambi nkwebaza bambi nkwebaza nnyo onkoledde olunaku ate era okyalunkolera paka kiringa mutandika butandisi Sundu kajje bannange inshallah anti amuyita Sundu Sundu kajje that is also another happiness era mwebaza nnyo I'm very 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 happy mwebaza mutumira kuba kati waneno taliiwo I know he will be watching naye mwebaza kyekyo kasi sisa mwebaza mwebaza bimalayo byonna naye nkimanya asobola kitegeera nti I'm happy more than happy ku kyankoledde
kale mikwano tweyanziza mwenna sigenda kusukkako wano ate till next Sunday sawa zezimu mbagala nnyo genda ku YouTube channel yaffe tekamu nsomagawo surprise your loved one subscribe obere ng'olaba show Facebook ate era nayo teekamu kyekimu obere ng'olaba program bwe tukikola mbagamba nti bye bye bane tusiibule bye bye oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa